Abatuuze okuva ku byalo bina okuli Bijaba, Kasambya, Birunuma ne Kamiti mu ggombolola y'e Kyazanga mu disitulikiti Hirengo baddukidde ku kitebe ky'eggombolola y'e Kyazanga okwekubira omulango olw'omugaga gwe bagamba nti asusse okuliisa ebirime byabwe ente. Omugaga gwe balumiriza ye Bahati Kachura era nga bagamba nti afuuse nantagambwako nga mu kiseera kino tebalina na kyakuliisa famire zaabwe. Netugamba omusajja omulalo ente era zaali obutungu zaali emmere zendiisa abaana bano neziri ebintu byonna zimalawo. Bwe twakubira Bahati bamukubira essimu yagamba nze njagala ente zange siyone kyala kyenjagala njagala ente zange tumusobodde nja kukola kyesobola. Bategeezezza ssentebe w'eggombolola ng'omugaga ono bwe yaleeta abakozi nga tasoose kubanjula mu kakiiko ka kyalo era nti babateera n'embwa n'okubakuba singa wabaawo abagambako nti ente zibaliiridde emmere. Ne batutiisatiisa n'embwa zaabwe zijja n'ebyo banja byaffe nabyo zitutiisatiisizaayo. Lwali lumu zanjulizaako engoye. Bayina embwa, banywa enjaga, ebisolo bye balunda tebabikugira bulungi, byonna emisiri gy'abantu. Nasooka ninkwata endiga omulala walunda endiga naŋŋamba ti gwe yimuzeeyo tegeera. Omwana aŋŋamba ategeera yeŋŋanaŋŋana ne bazzukulu bange. Balina ente ezimu ze bakwatidde mu nnimiro n'okukwata omukozi abadde azirunda ne babaleeta ku ggombolola. Bagamba nti akakiiko k'ekyalo kalemererwa okubayamba kwe kusalawo okwesitula bajje ku ggombolola. Omu ku bakozi abatuuze gwe batwalidde ssentebe Yitanga Emmanuel ategeezezza nga bw'atalina bimwogerako naye nga yava mu bitundu by'Eyisinjiro. Yakuleeta yakujja mu bazadde bo? Yakuleeta yaani? Manuel, si Bahati? Bahati yamuwa ssente. Ssentebe w'ekyalo Haji Ismail Kafeero n'ow'ebyokwerinda Tumuhe Kibanada nabo basabye gavumenti eyambe abatuuze ku mugaga ono. Naye nga abantu ebyalo ebisinza okukosebwa ensonga eno Bijaba, Kasambya, Kakuuto ne Kamiti ezikwatiddwako ensonga eno. Nabwekyo nensaba gavumenti etuyambe abatuuze ebintu byabo byahwawo batuyambe Bahati abashija bye batakiisire mu. Omugaga Kachura gwe balumiriza asabye abatuuze okutuula ku mmeeza bagonjoole ensonga zino kubanga naye mwana nzalwa ya ku kyalo. Era bwenjigiriza yenna tusooka etonda wange asobole okuba nga nsonyiwa tutambuze emirimu. Bwa waliwo ekintu kitaze bulungi tutuula wamu netwogera kuba tebalina omu yali ampise neŋŋaana kujja. Omwogezi wa poliisi mu Greater Masaka Twaha Kasirye akakasiza ngo batandise omuyigo era nti bakakwata abakozi b'omugaga ono bana nga babasanze n'ebisaawo by'enjaga ate nga tebalina biboogerako. Awo no poliisi yaffe kwekokola ekikwekweto nebeera nga ebagombamu obwala okukakkana ng'ebakutte n'ebitundutundu by'enjaga ebiwerera ddala 2. So bantu balina mu kaduukulu kaffe wano Rwengo ng'okunoonyeza kugenda maaso. Florence Tomupende yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.